Bano bagamba nti ebbanja eri gavumenti okusingira ddala okuva ebweru w'eggwanga likosezza nnyo ebyenfuna by'eggwanga n'okulemesa ebitongole okuweereza abantu mu ngeri esaanidde. Bano mu kibiina ekibataba bonna ekya Uganda Debt Network bagamba nti walina okubaawo ekkomo ku ngeri gavumenti gye yeewolamu ensimbi okusobola okukendeeza amabanja. Akulira enteekateeka z'emirimu mu Uganda Debt Network, Imelda Namagga annyonnyola. Twagala Paalamenti okwongera okulondola ensimbi za gavumenti okulaba nga zikosebwa bulungi. Atusobola okulaba nga omuntu wa bulijjo afunamu bintu bya bulijjo mu bitunga eby'obulimi, eby'okusoma n'ebyobulamu. N'ekirala tulabye nti gavumenti yeyongedde okwewola ensimbi ate ng'ensimbi ezimu tezikozesebwa zisigalawo ku akawunti. Yet baita ba donors bongedde okuba fine ne commitment fee ku nsimbi zino. Yeeyiga Christopher, omuwanika w'ekitongole kino, agamba nti emijiji eginaddako gigenda kusanga kaseera akazibu ennyo okusasula ensimbi zino okusingira ddala ng'ensimbi ezeewoleddwa tezikozeseddwa mu makubo matuufu. Mmemba wa Paalamenti yaleeta ekiteeso nti okusobola okuteeka ebintu bino mu nkola bwe bakwata ng'olidde enguzi omuwendo ogwo ebintu byo nabyo biboyebwe. Ekyo kyo twasabanga bwe tusaba pulezidenti nga ye head of state bw'anaaba nga amaze okulayira agende ku tteeka eryo ligende mu nkola. Yakulira ekitongole kino Patrick Tumwebaze agamba nti balina obweraliikirivu nti ensimbi y'eggwanga egenda kwongera okunaabuuka olw'ensimbi ezasaasaanyizibwa mu kulonda nga tezirina mbalirira ntuufu. The issue of inflation, because we understand there is a lot of cosmetic money in population. In just few months, just election period, inflation is reported to have increased from 5% to 7.6%, and we expect it to actually go higher. Wano naye wasinzidde okugatta eddoboozi lye ku banne n'asaba Paalamenti eteeke ekkomo ku ngeri gavumenti gy'efunamu ensimbi nga yeewola okuva mu mawanga ag'abazungu.